Ssaabakunzi wa NRM Honorable Rosemary Ssendidde asabye abayizi obutavanga ku birooto byabwe wadde bafuna okusoomooza. Work so hard. It is hard work, it is patience and perseverance that will enable you achieve your success. Sometimes your parents may not have it all. All of you are coming from different families. Rich families, others are coming from poor families. When you are coming from a poor, don't pretend to be coming from a rich family. Honorable Rosemary Ssendidde okwogera bino abadde ku ssomero lya St. Lawrence Academy Campus, abayizi babadde bebaza Mukama okubasobozesa okuyita. Ssendidde yeebazizza essomero lino okutandika okusomesa nga bagoberera curriculum empya. For the lower secondary, and I believe St. Lawrence Schools is implementing the new curriculum. And it is not going to leave you the same. I'm doing my PhD now and I'm about to complete. I'm writing my book. But I want to tell you that my research has been around curriculum design and career choices. Eyaliko omuyizi ku ssomero lino nga kati atuula ku kakiiko akafuzi ak'essomero asabye abayizi okukuuma empisa. The battle is not to the strong. Bread does not come to the wise, but time and chance happen to them all. This is your chance. This is your moment. Please use it well. Redeem your time. Make the best use of your time and the resources that have been given to you today so that we may be able to get better results tomorrow. Ku mukolo kuno kubaddeko n'okusiima abakozi obulungi. Nebaza Mukama okuntuusa ku buwanguzi tegabadde maanyi gange, gabadde ga Mukama. Era nebaza bazadde bange, nebaza big sister waffe the rector n'abasomesa baffe okusomesa. Era nsanyuse nnyo okuwangula zino ssente era zijja kukola binene nga wendi omunene. Akulira essomero lino nga mukyala Maria Justin Tulina yeebazizza Katonda olw'ekkula lye batuuseeko. Sookera ddala kuba nti atukwatiriddeko abadde naffe ne neebaza n'abasomesa. Asomesa mbeebaza dda kubanga nze ng'omuntu sobola kuyimirirawo ninganga muti. Omuti bwe gulina mata mirandira kati abasomesa g'emirandira. Nebaza abazadde abatukirizaamu n'abaana batuwulira basobola okuba nga bakola ekirina okukola. Ekirala ekisobozza okutwanguza amasomero gano. Byammwe Wandulu, Salt TV, Omunnyo.